وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، matenda malungi era amajjuvu Allah subhanahu wa ta'ala neeramira nammwe mbalamira baganda bange bakkiriza okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe watali kumugaddako kintu kyonna n'okubeera nga tugobera n'okugondera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Okusinzira ku budde ensonga tugenda okubeera nga twogerako obudde buno tugenda kugijja mulimu ku bigambo al-imam al-mujaddid Muhammad bin Wahhab rahimahullah byebeera nga awandiika n'okubeera nga annyonnyola umma mu kaweefuwe bwe yakola mu kuzza obujja tawhid n'okulwanyisa shirik n'okuzza obujja sunna n'okulwanyisa bid'a. Mu kaweefuwe bwe yakola imam Muhammad bin Wahhab rahimahullah yawandiika ebitabo ebyenjawulo, ebimu ku byo nga bigaziko, ebirala nga yifundafunda. Mu ebitabo byewandiika yifunda ekitabo ekitibwa al-usulu al-thalatha, ebikolo ebisatu. Ekitabo ekyo kyekimu ku bitabo ebikulu ddala omusiraamu yateekeddwa okubeera nga ateekako essira mu bulamu bwe. Omumanyi ayitibwa Abdulkarimu al-Hudayr hafidhahu llahu ta'ala bwe yali ng'alaga obukulu bw'ekitabo ekyo yagamba nti kitaabun nafiisun jiddan al-usulu thalatha, kitaabun nafiisun jiddan, kitabo kya muwendo gwa waggulu kikulu nnyo. Wa kaana mahallu ihtimaamu wa inayati inda al-ulama, amanyi kuva dda nga ekitabo ekyo bakiteekako essira era nga bakifaako nnyo. Wa ammati nnaasi, n'abantu ba bulijjo abatali bamanyi nabo bajjako essira. N'agamba Sheikh hafidhahu llahu ta'ala agamba nti wa kaana nnaasu, kuva dda nga abantu baalinga yaqra'unahu ala al-mashayikhi fi al-masajid bi kathra. Ekitabo ekyo baakisomanga kuva amaseeka mu mizikiti emirundi mingi nga bakisoma. N'agamba wa kaana al-wulaatu wal-ulama, okulembeze b'ensi ya Saudi Arabia kuva dda wal-ulama, n'abamanyi mu nsi eyo baalinga yuwajjihuuna a'immata al-masajid, nga balagira n'okubeera nga bakubiriza abayimamu b'emizikiti, bayimaamu abali wano, nga abakulembeze n'abamanyi bakubiriza abayimamu b'emizikiti biqra'ihi annaas, ekitabo ekyo babeere nga bakisomera abantu, wa tawdihihi lahum, n'okubeera nga bakirambulula n'okukibannyonnyola babeere nga bakitegera obukulu bwakyo. N'agamba Sheikh hafidhahu llahu ta'ala thumma haulai al-amma aw ba'da dhalika, oluvannyuma bano abantu ba bulijjo bonna okubeera nga basomeddwa ekitabo ekyo al-usulu thalatha nga baddayo mu maka gaabwe, yulaqinuuna ahlihim wa dhararihim, nga bakisomesa abantu baabwe waka n'abaana baabwe. Olwekyo ekitabo ekyo kikulu nnyo era Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala gwabbulamu masjidi eno, Sheikh Ibn Baz 2012 yali mu myaka gye nga tannakuba nga aziba maaso. Mwena mumanyi Sheikh obuwangazi obutandika tazibe maaso, oluvannyuma Allah jalla n'amuleetera ekigezo mu kyengera ekyokubeera nga aziba amaaso. Naye nga tannakuziba maaso, kigambibwa olw'obukulu bw'ekitabo kino al-usulu al-thalatha bwe yabanga atambula n'asanga abaana abato, kubanga ensi eyo teri bakatoliki, basiraamu bonna, ng'ababuuza al-usulu thalatha, al-usulu thalatha ozimanyi sizimanyi. Omwana ng'akwata Sheikh ng'akwata peni ng'amuwandiika al-usulu thalatha mu ngalo
nga wadde wakabagamba ensanzi omusajja mukulu n'ampandika bwe ebigambo bino mu ngalo. Ku lwaki? Olw'olukulu lw'ensonga eyo, tubeere nga ffenna tumanya ensonga ezo. Era Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah yakola 2026 nanyine kuwandika kitabo kino al-usulu thalatha, yagamba nti yajibu ala al-walid, kikakata ku muzadde an yuallima waladahu al-usula thalatha, okubanga asomesa omwana we ebikolo ebisatu qabla akhdihi ila halaqati tahfidh ila hilaq at-tahfidh, kubanga muntu agenda kukwata Qur'an. Kuna muntu akwata Qur'an soko omusomesa al-usulu thalatha, agenda okukwata Qur'an nga musiramu. Omusiramu omutuufu agenda okubeera nga Qur'an agizimbiza ku busiramu, naye okukwata Qur'an eri munagisoma ng'agenda kumala abeera omushiriku yeetolwa kabbuli alayira entali Allah subhanahu wa ta'ala yeraguza, tagenda kubeera nga aganyuba. Akati al-usulu thalatha ekitabo ekyo omumanyi oyo Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah mu kukiwandiika ekitandika ne al-masailu al-arba'a. Amasailu ana sigegenda okwogerako, gakimanyiza nazaako al-masailu al-thalatha wegenda okwogera biidini subhanahu wa ta'ala. Al-masailu al-arba'a ne al-masailu al-thalatha yagakozesanga ennyanjula etutwala ku al-usulu thalatha ku bikolo ebisatu. Mwengenda okwogera leero biidinillah mu dakiika zetulinawo, ngenda kwogera ku al-masailu al-thalatha, al-masala agasooka. Sheikh yagamba rahimahullah, i'lam, kuliza bulungi muganda wa mukkiriza. Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah yagamba nti i'lam rahimakallah. Ekigambo kino i'lam, omumanyi Ibn Baz rahimahullah yagamba ta'allam wafham, ta'allam wafham, yiga ate otegeere. Kitegeeza yiga okole ki? Kubanga abamu bayiga notategeera naye nga bakoze batya? Nga bayizi. Ta'allam wafham, yiga ate otegeere. Nolwekyo owuliriza byowuliriza ate obitegeere. Ekirala, qaidatu inda al-ulama, teeka eri abamanyi, anna hadhihi al-kalima, ekigambo kino i'lam, yu'ta biha, kireetebwa lidalalati ala azimi aba ala idami ma ba'daha, olw'okulaga obukulu bw'ebigenda okuddirira nga kiwedde. Nolwekyo osanga amanyi bakiisa ekigambo kino qaida indahum, eruteeka eri abamanyi nti kibakireeta i'lam, manya, yiga ate otegeere, nga kibagenda okuzzaako kinene ddala. I'lam rahimakallah, kikaga abeera ng'omanya, ekitegeeza ta'allam wafham, yiga okole ki? Otegeere. Rahimakallah, nsaba Allah abe nga akusaasira, ekitegeeza Allah abe nga akuggyako obufubo byonna byokola. Annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslima, yajibu kikakata. Okukakata wano si kwa kiyagalire oba nti kwa kumaligana, okukakata okuyitibwa alwajibu al-aini, okukakata ku buli muntu kusekinnoomu. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, kikakata ku buli musiraamu omusajja wa muslimatin n'omusiraamu omukyala oyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'amwawula. Kimukakatako ta'allumu hadhihi al-masaili thalatha, akakatibwako nze naawe, omusajja n'omukyala, omukulu n'omuto, omumanyi n'atali mumanyi, ow'ekika eky'amaanyi n'atali wa kika ky'amaanyi, buli musiraamu yenna akakatibwako ta'allumu hadhihi al-masaili thalatha, okubeera ng'ayiga ensonga zino ssatu zatteeka abasiraamu, buli musiraamu yenna mu kuziyiga, wal amalu bihinna, n'okuzikolerako. Omumanyi ayitibwa Muhammad ibn Abdurrahman al-Qasim rahimahullahu ta'ala yagamba gavula ekigambo ta'allum, okuyiga, yagamba kitegeeza kino. Ekiyitibwa okuyiga yagamba kitegeeza atalaqi anil ulama, okubeera ng'ojja kubamanyi, tojja kundabayo nga gwe woolabye, oteekeddwa okuba ng'ojja kubamanyi.
ekyokubiri walhifdh n'okutwala obudde obenga ebyoyizo biyingiza mu mutwe okwata ekyokusatu walfaham walidrak n'okutegeera ataallum atalaqi an alulama ekubanga ojja kubamanyi totulawo ku ssimu yowewolezenga gwe otekedde okubanga erimu gyosoma olina abamanyi beevaako mwabo abamanyi allah jalla wayawa erimu n'abaana obwesimu okugisomesa walhifdh n'okukwata wakyalina obusobozi obukwata naddala obuvubuka abasoma irimu tewukana kwata era bwoga tojja kunoonya irimu naye okukwata tojja kubikola kakati bamaze okuba ng'osuula erimu ku mateeka ga irimu walfaham n'okutegeera walidrak naam yajibu ala kulli muslimu muslima kikakata buli muslimu musajja omusoma omukyala taallumu hadhihi lmasaili thalatha okuyiga ensonga zino 3 ng'azijja kubamanyi kubamanyi ate n'azitegeera n'okubeera nga walamalu bihinna n'okubanga azikolerako kubanga okuyiga n'obanga tokoze togenda kuganyula mu kuyigako niwona oyize nnyo naye nga tokola byoyize tojja ganyula ensonga 3 sheekhe zeyogera tugenda kwogera ku nsonga esooka yokka gye tugenda okwogerako naga al ula muwulira abasiraamu oba nkoba tugende mu maaso kubanga okusomesa nga tebawulira oba oyawukanye ku sunna okusomesa nga tebawulira oba oyawukanye ku sunna nabbi bwe yali emina yagamba istansitu nasa musiisa abantu kusomese nga bakulaji kati abantu tebawulira ate gwogera maaso nokusomesa kati sunna oba ogyebuyiyo yanabyo oba ogikoze yanabyo oba ogyebudde muwulira abasiraamu bayini al ula yagamba ensonga esooka okubeera nga omusiraamu tumanya nti anna allah subhanahu wataala khalaqana yatutonda atuyimirewo katonda khalaqana yatutonda kitegeeza tuli baddu be tuli baki baddu be era watulaga ekigendero ky'okubeera nga allah atutonda kubeera nga tumusinza anna allaha khalaqana allah subhanahu wataala yagamba allahu khaliqu kulli shay'in allah ye mutonzi wa buli kintu kyonna buli kimu ekiri ku nsi kuno nekiri waggulu mu ggulu byonna bitondebwa allah subhanahu wataala allah naga wallahu khalaqakum wama ta'malun allah subhanahu wataala yebatonda ne byonna byemukola ye mutonzi waffe tegeeza tuli baddu be ekitegeeza tulina okubeera nga tumusinza allah subhanahu wataala anna allaha khalaqana allah yatutonda yagamba subhanahu wataala ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum abange abantu mubeere nga musinza omulezi wammwe allah alladhi khalaqakum oyo yabatonda anna allaha khalaqana ekyokubiri naga warazaqana allah nabanga yatugabirira allah subhanahu wataala ekiraga rububiya obulezi bwa allah subhanahu wataala kuba nti ye mulezi waffe warazaqana yatugaa subhanahu wataala inna allaha huwa arrazaqu dhulquwati almatin allah jalla waala ye mugabirizi buli kyengera kyolina riziki yonna gyolina allah inajja kugikuwa al-imam malik rahimahullah 79 yagaa riziki allah gyatuwa yabiteeka ebiri riziki ekwatagana eddiini omuli al-ilmu wal-iman allah yagigaba irimu gyolina allah yagikuwa al-iman okukkiriza bwolina allah yakukuwa ne riziki y'edduniya ebisigadde byonna esente n'abakyala n'abaana n'emikwano anna allaha khalaqana warazaqana walam yatrukuna hamalan mukubanga allah jalla ye mutonzi waffe yatonda era nga ye mugabizi waffe ye mulezi waffe nalina okubeera nga atugabirira lam yatrukuna hamalan yatulekaawo tayo hamal kitegeeza ki amanywa gakitegeeza ensonga zino zinotinge esooka la nu'maru tetulekaamu tewali kiragiro kitwagirwa buli omu ajaawo bubeezi ekyokubiri la nunha tetulekaawo nga tetuziizibwa
lumu kyagadde kyakola kyagadde kyaleka. Ekyokusatu la na'budu kyatwekawo nga tetusinza. Ekyokuna au na'budu ala jahali oba okubanga latweka tusinze nga tusinza kutamanya. Allah kyatweka mu mbeera bwetyo yokubeera nga teri kiragiro teri kuziiza teri kusinza oba okusinza naye nga tujja kutamanya. Lam yatrukuna hamalan. Allah ga fahasibtum annama khalaqnakum abathan mulowooza twabatonda kubeera awo bwezi just mubeere bubeezi awo. Si ensonga bwetyo. Walam yatrukuna hamalan bal arsala ilayna rasulan. Wetegereza wano olungi. Allah subhanahu wa ta'ala mukuba tuli baddu be ye mutonzi waffe era yatugabirira ye mulezi waffe kyatuleka buli situbeera awo tulye twebake buli omu akole byagadde. Arsala ilayna rasulan yatubira omubaka Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka oyo man ata'ahu ayennana bamugondedde yennana amugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu bamanyi nabatali bamanyi man ata'ahu yennana bamugondedde. Ata'a kyeki ogonda kyeki okugonda kyeki okugonda kuba toyinza kukola kintu nga totegedde bwennyini bwakyo. Olina kusooka kutegeera bwennyini bwaki obwekintu nosobola okubeera ngaokikola. Eyo bamanyi wasufikiri balina etteeka ligamba nti yurafu shay bibayani haqiqatihi. Ekintu kimanyibwa nakunywa bwennyini bwakyo. Nakimanya obwennyini bwakyo bwe buti nasobola okubeera nga akikola mu bwennyini bwakyo. Kubanga bw'aba tategedde obwennyini bwakyo ayinza okukola ekitali kyekyo. Kati obwennyini bw'ogonda kyeki ataa maana taa. Ogonda amanyi bagamba okubalibwa nti ddala obugonzi. Ataa kitegeeza muwafaqatu almurad. Ataa maanaha muwafaqatu almuradi ye muntu okubeera ng'otuukiriza ekigendererwa. Fi'lan lilma'muri ng'okola ekyalagirwa. Wa tarikan lilmahdhuri n'okuleka ekyazizibwa. Ala wajhi likhtiyar naye ng'okikola weesaliddewo si kukaka bukasi. Bw'olanga ebyokugondera Allah ebyokugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obikolya mu mbeera yakakibwa bukakibwa. Kati gwe tobeera mugonvu. Omugonvu ogonda kitegeeza taa maanaha muwafaqatu almuradi okubeera ng'otuukiriza ekigendererwa. Fi'lan lilma'muri mukukola ekyalagirwa. Mathala kati nga ibadaati zonna ezisigadde essola n'osala essola n'otuukiriza ekigendwa ky'okusaala essola n'okola hijja n'otuukiriza ekigendwa ky'okola hijja n'ibadaati ezisigadde zonna. Wa tarika lilmahdhur n'okuleka ekyaziizibwa n'obanga okirese ala wajhi likhtiyar naye nga byonna okukola n'okuleka obikoze ng'oweesaliddewo tewali akase. Singa okola ibada ombeera ekukaka obukasi oba toba mugonvu nakubadde ogikoze. Singa oleka ekyaziizibwa naye nga mbeera ekukase bukasi okubanga okireka toba mugonvu kubanga okakibwa bukakibwa. Kanokyo okubeera omugonvu oteekeddwa okubeera nga okola n'otuukiriza ekigendererwa ekyokulagira n'okola ekyalagirwa n'oleka ekyazizibwa naye okoze kyesaliddewo. Waman ata'ahu dakhala aljanna. Oyo anaagonda omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ajja kuyingira ejjana. Okuyingira ejjana kuno amanyi bagamba kisinziira kugonda kw'omuntu kw'anaaba agonzeemu. Ogonda kwa miteeko ebiri. At-ta'atu al-kamila ogonda okujjuvu. Onaagonda okugonda okujjuvu okutali mushiriki yenna okutali mu bid'a yonna
n'okubira nga atuukiriza ebyalagirwa n'okuba nga yeewana ebyazizibwa. bwe bw'afiirako embeera ng'agoledde okugonda at-taa'atu al-kaamila, okugonda okujjuvu, agenda kuyingira ejjana nga tafunye kubonaabona kwonna yadde okugondezebwa kwonna. Muteeko gw'okugonda at-taa'atu an-naaqisa, kwe kugonda okulimu obukendeevu. Omuntu agondedde omubaka okugonda okulimu obukendeevu, ebbanga yamala ng'afudde musiraamu, ajja kuyingira ejjana. Allah ni wanaaba asazeewo nga tamusonye n'asooka omubonereza enkomere kuyingira ejjana. Kati mu mbeera zonna omuntu agondedde omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, olugonda olujjuvu, otali mushiriki yenna, otali mu bid'a yonna, otali mu bujeemu bwonna, n'atuukiriza byonna nga Allah bw'abyagala omubaka yebisomesa, agenda kuyingira ejjana nga tafunye kubonaabona kwonna. N'oyo anaaba agonza olugondo olukendeevu naye n'afanga musiraamu, Allah ne bw'anaaba asobola okumubonereza agenda kumala yingira ejjana. Man ata'ahu dakhala aljanna, anaagonda omubaka agenda kuyingira ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba man yuti' Allaha wa rasulahu, oyo n'agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah ajja muyingiriza ejjana bw'anaava kuno ku nsi ng'agondedde omubaka Allah subhanahu wa ta'ala n'agondedde omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh n'agamba man asaahu, ate oyo yenna n'ajeemera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, dakhala an-naara, ajja kubeera ng'ayingira omuliro. Okujeema kyeki twalabye at-taa'a, okugonda. Tugambe okugonda kyeki ani akijjukira? Taa'a ejjukira ekigambo taa'a. Faddal. Ani omulala? Awo nekibuzeemu, awo kibuzeemu. Omulala ali waha? Naye akigudde. Omulala andi bw'otategeera kigambo kugonda kyeki, ojja kukola ekiyitibwa ogwo naye nga toli mugonda. Ekitegedde olina kubanga ani atubula ekigambo gonda kyeki ku mulala. Kati bw'ogenda naye point eyo just gibeeba emala. Esebu ala wajhi al-ikhtiyar, nga tebakase bukasa abantu wano mu korona baalikako ebirevu abamu temwabalaba. Kirevu nakiteekako olw'okubanga tiwali saluuni, mbeera omukase ng'afuna embeera z'okulako ekirevu oyo timugonvu, aba mugonvu oyo taba mugonvu. Abamu abavubuka ennaku zino mwatandika okubanga empale zibakuba bukongovule, si bwakuba nti sunanabbi, wabula nti gwe musono ogukola ki oguliko. Oyambala empale wakuba kakongovule, noyambala akagatto kali wansi we kati kalimu ki, tekalimu stokisi n'onyuma. Te musiraamu endi ku sunna, eyake toli ku sunna, esi sunna, oba oli ku kikyo wakati bwe kyokoze tukikoze nti oli mugonda. Okutegedde naye ebirala byonna ebyokwatagana n'okugonda, eswala, okusiiba, buli kimu kyonna. At-taa'a muwaafaqatu al-muraadi fi'lan lil-ma'muuri wa tarkan lil-mahdhuuri ala wajhi al-ikhtiyar. Ogondo kitegedde. Kati bw'ogenda okukola ibaada kateeke muli mu mutima gwo ddala ddala kyenkola kino okugonda, tiwali anaama. Waman asaahu dakhala an-naar, amugwana amujeemera agenda kuyingira omuliro. Ma maana al-ma'siya? Al-ma'siya bagamba amanyi kitegeeza tarku al-ma'muur, kwe kuleka ekyalagirwa. Allah alagira n'oleka ekyalagira, tarku al-ma'muur,
kuleka ekyalagirwa aw fi'l al-mahdhuri oba okukola ekyaziizibwa ng'oleka ekyalagirwa anta aasi oba ojeemi bw'okola ekyaziizibwa anta aasi oba ojeemi okul maasi kitegeeza tariku al-ma'muuri kwe kuleka ekyalagirwa aw fi'l al-mahdhur oba okukola ekyaziizibwa ala wajhi al-ikhtiyar era nga nakyo kwosazeewo bikole bwotyo kitegedde kannabi akashekh agambye nti man ata'ahu dakhala aljanna wa man asahu dakhala an-nar allah wa man ya'si allaha wa rasulahu yudkhiluhu naran khalidan fiha oyo najeemera allah n'omubaka we allah agenda kulanga mwingiza omuliro agenda kubeera ne maasiya obujeemu nawo omanyi bagamba bamiteeko ebiri al-maasiya al-kaamila obujeemu obujjuvu ddala ng'oyo ye mushiriku omuntu akola shiriki oyo ali kujja obujjuvu ntebuli mubugendeevu oyo singa afa bwatyo oyo talinayo essuubi lyakuwona yadde okubanga afunamu essanyu n'akamu okitegedde nolwekyo obusiraamu tutereezewo nnyo buli kyogenda okukola fuba nnyo okulabika nga oyawula allah subhanahu wa taala bawusulufiki balina etteeka ligamba nti al-Qur'an al-madani mabniyu ala al-Qur'an al-makki teeka kkulu eryo mu usulufiki al-Qur'an al-madani Qur'an ye Madina mabniyu ala al-Qur'an al-makki enzino ku Qur'an ye Makka bategeeza ki buli kyonna kyogenda okukola mu mateeka agakka ku mpaka nga amaze okusenga okugenda e Madina omuli zaka n'ebisigadde byonna oteekeddwa okuba ng'olipira ku kikono kyakwawula allah subhanahu wa taala kuba mpaka kyali asomesa e Makka kakati omuntu anaaba n'obujeemu obujjuvu shiriki nebikwatagana okuva mu ddiini y'obusiraamu oyo agenda kuyimira obutagenda kuvaamu ate anaaba ne maasiya al-maasiya an-naaqisa obujeemu obukendeevu oyo alina essuubi nti allah subhanahu wa taala wanaatamusonyiya ajja kumala mu muliro naam man ataahu dakhala aljanna wa man asahu dakhala an-naar shekhe nange watulu qawluhu taala obujulizi obulaga nti oyo anaaba ajeemedde omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ajja kubanga allah jalla waala amubonereza kyekigambo kya allah kigamba kitya allah yagamba nti inna arsalna ilaikum rasulan tamazima ddala twatuma gye muli omubaka kama arsalna ila firauna rasulan ngeri twatuma firauna omubaka faasa firaunu rasula naye firawuna kyeyakola yasalawo yajeemera omubaka kye gwe yajeemera oli allah gwayogedde emabega musa alaihi ssalam firawuna najeema naye allah ga fa akhadnahu akhdan wabilan akhadnahu akhdan wabila shadidan faahlaknahu waman maahu jamian netumukwata olukwata olw'amaanyi netumuzikiriza ne banne nga tumaliriza aya eyo tayib sinakugera ku aya eyo oba amasala ago getwogeddeko twashetaga amasala gayameka asatu twogeddeko masala ga mulundi gumu amasala ago amanyi agamba ekigalimu ekinene kyetubateekako ennyesira okututegeeza al-gharad ekigendererwa limaadha khuliqina lwaki twatondebwa twatondera kusinza ani allah mu ekyokubiri kwe kubeera nga okututegeeza ekkubo kaifa nuhaqiq hadha al-gharad tuyinza tutya okutuukiza ekigendererwa ekyo ekyokubanga tusinza allah mu bwomu bwe tulina kuyita luddawa ye mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam lan ta'budu allah haqqa ibadatihi togenda kusinza allah ndofuba okumusinza illa an tariqi rasuli sallallahu alaihi wasallam okujjawo ng'oyise kulya mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekidhalika olusuku wasaafu saali bagamba nti aturuku amakubo gonna agatuusa omuntu eri allah ng'amusiimye masduuda gonna gaggalwa gonna maggale goyinza okulowooza oyite mu kino oyite mu kiri oyite mu kiri okujjaku tariqu muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuli mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nolwekyo
tukubirira nabbi Muhammad mukukola eddiini tumanye nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam Allah mukututonda yatonda kubeera atuusa ng'omubi tetuyinza kumusinza okujjawo nga togobedde omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam okuva ku tawhidi n'enzikiriza n'ebisigadde byonna n'okutambulira ku obufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga ye musiraamu asooka Allah atugamba wa ana awwalul muslimin yenze musiraamu asooka fi hadhihi umma mu'minu amanyiwa ga buli kyogenda okukola kyonna mu busiraamu kiteekeddwa okwakyuka ku musiraamu asooka mwolaba nga tekituukayo nga kikoma mu kkobaawo ekyo kiveeko si busiraamu oba oli ku byo kati ensonga enkulu eri mu masala aya eno gyetusembyayo sheekh gyalaga Allah nga ategeeza nti Allah yatuma omubaka eri Firawuna n'ajemera omubaka embi tugigamba amanyiwa ga tugigamba ekisooka wujubu al-iman bir-rusul twigamba bwetteekawo okukkiriza abaka Allah subhanahu wa ta'ala nabakona tulina okubakkiriza olaba Firawuna beyaganda okukkiriza omubaka Allah gemutumira Allah namuboneeza nawekyo byenna n'awakanya abaka ba Allah jamuboneeza ekyokubiri kyoga aya eno twegamu nti naffe singa tunajemera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugaana okuba nga twawula Allah n'omubaka byatusomesa tugaana okuba tusinza Allah n'omubaka byasomesa sallallahu alaihi wasallam Allah naffe ajja kubeera nga atuboneeza nga byaboneeza bali ba Firawuna abaajemera Musa alaihi salam tujja kukomawo jazakumullahu khayra wa baraka fikum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.